Atenderezwa gurumizwe oisha fetonda ne mama namugereka bango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindike kitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi dembe mbasindikira dembe mbogombogo kyewagula erizala enkambwe wakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbitibwe mu ebyenjawulo twebaza kitaffe ettonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe embitibwa ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omonda wepo n'eyawabweru katonda atudde munda munzalamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo wekutakkaanye na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza sawa ebisitule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri omukama Zandria nsaba tukole ekikoowe ekya Galaxy mwetudde ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mukama kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tiwajja wano okubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekya ddala kitudde mu ggulu nkyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti egwe omwana owa katonda omulamu yawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako okuva eri ewaka abaana b'abantu nze Zedrelia era nga njaya n'okubeera nga mbabuulirako olugero lw'omuwala omuto eyakulya mu nsi ey'olwaleero omwagalwa omwana ono yamanyikiddwa nga Skylar yali wa myaka 8 ng'ayina amaaso era n'amayinga gayakaayakana nga erinnya lye liri bumu wamu n'amaaso ge amanene aga bbulu agaamulisa ekitangaala eri ekifo era buli we yayingiranga nga ekitangaala kino kimulisibwa. Omuwala ono ye yali omwana omuggalanda ku baana abasatu aba famire eya katonda Redford. Omwana ono Sky yali ettonde eppya eri amaka gano. Yajja n'obwerufu obwo obwali buva okuva eri omuzimu gwe era n'essuubi eryo ery'okutuukiriza okubbulukikirake mu nnyama. Teyalina bijjukizo ku ekyo naye yagezaako okulaba nga azuula obulamu bwe obujja mu myaka 9. Baganda be abalenzi ababiri baali bakulu okusinga ku Sky. Baali balina enjawulo ya myaka 11 ku 9. Bazadde be baali balowooza nti balina amaka agatuukiridde oba agajjudde nga tannaba kubeera ng'ajja. Maama wa Sky yasuubira okubeera n'omwana omuwala era nga yali musanyufu nnyo ku lw'abaana abalenzi be yali ayina. Yayagalanga nnyo amaka ge naye teyasuubira nti ajja kufuna olubuto ku myaka 41. Buli kinnoomu n'omusawo we baalaba nga kyamagero kubanga mu mbuto ze ez'emabega zaayinanga obuzibu
kubanga yali agambiddwa nti tajja kusobola kubeera ng'afuna na mwana. Naye kino tekyalobera Sky kubeera ng'azaalibwa, okubeera ng'ajja azaalibwe. Okuviira ddala ku ntandikwa bw'obulamu bw'omuwala ono Sky bwe yali mwana ow'essanyu, era nga buli mbeera gye yeenyigirangamu yagitengangamu ekitangaala. Maama we yali musiimu ku lwa ye. Maama we ye yamutegeeranga era yamuyambako okubeera ng'ayita mu misomo egy'obulamu. Yagabananga engero ze ez'obulamu mu bwerufu. Era kino kyawa omuwala ono Sky empulira ey'okubeera nga asaanidde, okubeera nga awulira nti ye kennyini asaanidde n'obuvumu n'okwesiima. Abagalwa, omuwala Sky ono yali awezezza emyaka 11 maama we yafuna ekirwadde, era nga awezezza emyaka 12 maama we yafa. Kino kyaleeta ennaku eri omuwala ono. Yalaba nga talina ssuubi era ng'asuuliddwa ttayo, nga alaba tewaliiwo mugaso mu bulamu. Naye kino teyakiteeka eri maama we. Kyaleeta embeera nzibu nnyo okukomyawo akamwenyumwenyu eri omuwala ono. Ekitundutundu kye ekiyakaayakana kyatandika okubeera nga kizimeera. N'abasomesa nabo beeraliikirira ku kiki enkyukakyuka ezaagenda mu maaso eri omwana ono. Bakansala nabo baakiraba, naye kitono nnyo kye baali basobola okubeera nga bayamba. Taata we yagezaako kyonna ky'asoboka okubeera nga amutuukirira, naye tewaaliwo obuyambi bungi, kubanga ne taata we naye yali ayita mu bulumi obw'okufiirwa mukazi we, era nga munda yafunamu ekituli eky'ekiwubaalo. Waaliwo olwonko olutonotono wakati wa Sky ne taata we, kubanga yali afuga nnyo, naye ate nga ye yali takyagala. Obulamu obwa Sky mu myaka bwagoberera ng'atambulira mu mikwesese egy'okuwulira nga obwavulunkupe mu bulamu bwe. Emyaka 4 gy'ayita, ekire ekiddugavu kyasigala mu bulamu bw'omuwala ono. Muganda wa Sky omukulu yava mu nju, era ebintu ne bikyuka nate. Abagalwa, ye yekka eyali mu nju eno eyali nga amutegeera. Omuwala ono we yalaba nga ayongedde okubeera nga yeeyongera ekituli mu nda ye, nga omuntu anoonya amakulu g'obulamu, ng'awezezza emyaka 16, mikwano gye baali basanyufu ku lw'obulamu bwe, abalenzi n'abawala, ng'abalala bwe batuuka mu myaka egyo, era nga kitono nnyo ekyasobola okubeera nga kikomyawo amaaso ge aga bbulu agaali gaayakaayakana mu biro bye eby'emabega. Olunaku lumu taata we yamuwa omulimu ogw'okugenda okutereeza ebintu ebikadde mu garagi. Kino kyali kizibu eri ye, kubanga engoye za maama we zaali mu bokisi ez'enjawulo. Amaziga gaakomawo nate. Yajjukira maama we n'engoye ezo ze yali nga ayagala ennyo, n'ebitabo ebikadde bye yali aterese, n'ebyo ebimu bye yali akozesa oba bye yakozesa mu biro bye eby'okusoma.
Sky omuwala ono yatunuulira ebifaananyi bya maama we mu biro eby'obuto. Ebiseera ebimu yawulira maama we nga ali kubegaabega naye okwetoolola nga talina ky'alaba. Naye yawuliriranga eddoboozi lya maama we nga liringanga ery'olunaku olw'eggulo. Omuwala ono we yali alongoosa nga era ateeseteese amabokisi ag'enjawulo ag'okugaba ku ebyo byonna ebyali birina okubeera nga bigabirwa. Yawuliriza eddoboozi lya maama we nga limugamba akabokisi akatono. Omuwala ono yatunula, teyalaba kintu kyonna ng'akabokisi akatono. Yamaliriza emirimu gye n'agenda okufuna ekyokulya. Yalowooza nti byali birowoozo bye. Oluvannyuma ennyo yagenda ne yeebaka. Naye ku ssaawa omwenda ez'ekiro akabokisi kano oba amaloboozi ag'akabokisi gaatandika okubeera nga gajjula eri omutwe gwe. Yeebuuza ku kabokisi akatono ke yawulira. Yagezaako okwebaka naye nga tasobola. Paka we yasalawo n'afuluma. Yafuna ettooki oba ettabaaza n'agenda mu garagi. N'atandika okubeera ng'anoonya akabokisi kano ak'ebyamagero akaali kalulumirwa mu birowoozo bye. Yatunula mu bubokisi bwonna obwali birimu engoye n'ebitabo ebya maama we bye yali alese okwetooloola garagi yonna, era nga abitegese bisobole okubeera nga bitwalibwa ku makya. Ng'amaze okubeera ng'akola ng'era ng'alabye talina ky'alaba, yali ayagala kubeera ng'addayo mu buliri. Nga asimbula ave mu kifo ekino, ttabaaza yali akutte oba ttooki gye yali akutte yamugwako n'emulisa eri akabokisi. Akabokisi ako kaali mu kkoona era nga kayimiridde waggulu. Yalinnya ku madaala n'asobola okubeera ng'aggyayo akabokisi kano akaali ke yali alabye. Bwe yakutte akabokisi kano yawulira olutuko nga lujjula omubiri gwe gwonna. Amaziga gaamukkirira. Mpola mpola yatuuka mu kabokisi kano. Yawuliriza engalo ze oba engalo z'omuntu omulala nga zimuyingiramu nga zitandika okubeera nga zisika akabokisi kaako. Yatuula n'akabokisi kano ng'asuubira era ng'alowooza kiki ekiri munda wano. Yawuliriza okubeerawo kwa maama we nga kumwetoolodde. Mpola mpola yaggula akabokisi kano. Naye tewaliiwo kye yasanga. Yasangamu akapiira aka cotton. Yaggwamu amaanyi. Omuwala ono yateeka olugalo eri cotton ono. Naye munda ye mwalimu ekibumbe ekitono eky'ejjembe oba gwe muyita malayika. Cotton oyo yali yeetoolodde malayika oyo okumukuuma. Yatuula awo okumala akabanga kanene ng'amaziga gamukka. Yamanya nti kino kintu kyali kya muwendo okuva eri maama we. Yali musanyufu okubeera nga yali akizudde. Yakozesa cotton ono okubeera nga asangula amaziga. Era yamanya nti kino kye kijjukizo kyagenda okubeera ng'akozesa okujjukira maama we akaseera konna.
yajjayo ejjembe lino eryali mu bubumbe n'alitereka era nga lyali kuumiddwa mu kotoni ono. Naye ate munda nayo mwalimu ekiwandiiko eky'omukono gwa maama we nga kyali kya myaka 8 nga omuwala ono tannaba kuzaalibwa. Kitegera? Era we yakwata ekiwandiiko kino omuwala ono yali emikono nga gimufampa. Ekiwandiiko kino kyali kisoma bwe kiti: ono ye muwala wange, mu kiseera namanya nti nja kubeera n'omwana omuwala. Kati mmanyi nti kino tekijja kubeerawo mu bulamu buno ku lwe complications oba ku lw'obuzibu bwe nnyina mu mbeera ey'omubiri. Naye lino ly'ejjembe lye nalaba, lye namugulira okubeera nga limujjukiza engeri waali ow'omuwendo. Nasuubira nti nja kukamuwa ku myaka 16 ng'afuuse omukyala asajjakudde. Naye kati ajja kkasanga mu bulamu bwe oba nga omuzzukulu oba mu kikula kyonna ekirala. Essuubi lyange nga ly'ejjembe lino kwe kubeera nga limusisinkana mu kkubo lye mu ngeri emu oba endala, limulabirire era lisse amayengo ag'okwagala aganaamuyamba okusobola okubeera nga agattaganya obulamu bwe, era amanye nti amayembe gonna mu ggulu geesiima ku lwa ye. Kano ke kabonero okuva eri maama we. Omuwala ono yakwata akabokisi kano n'adduka mu nju n'azuukusa taata we okuva mu tulo otwebuziba. Nga amaziga agamukka yalaga taata we ejjembe oba gwe muyita Angel n'akapapula maama we ke yali alese. Taata we teyamanya nti nno mukyala we yali akikoze kino. Omuwala teyasobola kubeera nga addayo mu tulo mu kadde kano oba mu kiro ekyo. Era amaaso ge mu biro ebyo oba mu kadde ako gaakomawo mu kitangaala ekya bbulu. Ekiro ekyo omuwala ono yayiga ekyama eky'ennaku. Omuwala ono yakuuma ejjembe lino mu bulamu bwe bwonna ng'alirabirira, era ebiwawaatiro bwe byali bivuddeko yagenda ne babitereza. Omuwala ono yakula n'afuuka psychologist oba akozesa ebirowoozo okujjanjaba. Ng'akozesa ekirabo kye yakwata ku bulamu bungi obw'abasajja, abakazi, abakulu n'abakadde. Yatuuka n'ava era n'atikkirwa okuva ku mwaliiro gwa Ssengeno Nattimba ku myaka 84. Ekirambo kye ekisembayo yagamba ejjembe lino lisobole okubeera nga likwasibwa omuzzukulu we ng'awezezza emyaka 16. Naye omuwala ono Sky kye yataamanya nti oyo omuzzukulu we bwe yali ayogerako ye yali maama we eyali yaddamu n'azaalibwa nga omuzzukulu w'omuzzukulu we. Okwagala ne kusobola okubeera nga kwajjuzibwa.
Nze Zanderia ndi kalondoozi w'amayengo amakazi eri mwenna. Mbazzaamu amaanyi obulungi obw'ekitangaala n'okutinta kw'amaanyi kweyongera okubeera nga kunyinyitira eri sseŋŋendo. Oba musajja oba mukazi, mwenna mwetaaga okumanya nti muli ba muwendo. Era amayengo g'ekikazi nga geeyongera okubeera nga galinnya. Leka ejjembe eryo eritudde mu ndaayo likujjukize okwagala kwaffe. Abaagalwa mujjukire okubeera nga mweyisa bulungi, mwewa ekitiibwa, mwerabire era muzannye bulungi. Mbaagala nnyo. Nze Zandria, atenderezwa wa Greensme, okitaffe Tonda ne Mama Namugereka, abawanga obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akuume.